tubulire entambula y'ebidduka olunaku lwa leero. Ya mbalamusiza nnyo nyene ddala mwenna abakeeredde mu studio n'abalabi baffe abakeera okulaba Assault TV ne mbagamba nti mwebale kutubeerako ebbanga lyonna. Ssaawa zino ndi mu bitundu bino eby'Ekabuusu naye nga tutunudde wankulukuku okubalaga ate embeera eri mu luguudo luno olugenda maaso n'okukolebwa obaolyawo n'okubabuulira butya bwe muyinza okutambula nga mugenda mu kibuga n'okufuluma ekibuga. Nga bwolaba wali waggulu mu bitundu eby'Ekabuusu entambula y'ebidduka eyo gyoyinza okugamba nti yena obuzibu bwonna nedda okujjako wano ka junction kana akali wano kwemwemu we wabeera obuzibu obutonotono naye emmotoka ezambuka ne ziggukira ddala eri ku Lubaga Road azitambula bulungi akumpi kutuukira ddala wali ku Nantawetwa Kabaka Njaga Road awonyeza okuddamu okusanga obuzibu naye wasigadde wano kubagenda mu Ndeeba Kibuye n'ebitundu birala ebyetoolodde wano nammwe abagende Nateete ati wannabeerawo obuzibu bwonna bwonyeza kwogerako motoka zikyali ntono nnyo mu kibuga mujjukire nti obudde bubeera bunnyogovu abantu balwawo okuzuukuka yembeera obaolyawo kakati erabika nti ekendeeza kujjaamu mu biseera ebyokumakya naddala gana amakya ate n'abaana okuba nti basoma nakyo ate kigattako nnyo kinene naye mmwe abakozesa ekitundu ky'oluguudo kino nga mwagala okugenda mu bitundu by'Emutundwe n'okulinaana eyo njagala bagamba nti oluguudo luno lumaze akabanga nga lukolebwa era akapande kano kendiko kaliko halfway road closed the World Bank ne KCCA bebagenda maaso n'okulaga nti bazimba oluguudo luno saako ebitongole by'Abachina nga bwenda bakapande kendiko ssaawa zino naye gwe ayagala okulukozesa kubanga shortcut nungi nnyo kuba naffe abava mu eby'Entebbe ssaawa zino Entebbe road yo yakutte dda ate eri kulanga kulala bwe ziwerera ssaawa zino ajjamu abeera muyitirivu naye nga zino ze zimu ku nguudo obaolyawo ezikolebwa okulabika nti zitaasa kujjaamu kubanga naluli oluva e Kabowa okulabika nti luyingira wali mu Ndeeba nalwo ssaawa zino luba lukutte ejjaamu so abantu abatagenda ddala mu kibuga wakati oba abaagala okusaliikiriza bagende mu bitundu ebiri mu kyoyinza okuyita nga Northern Kampala nga mu bitundu ng'ewa Kisekka n'ebitundu ebyo batera kwesa nguudo zino naye luno oluludde nga lukolebwa n'olwekyo ffe tugenda kubatambuzaako tubalage projekiti eno weetuuse n'omulimu ogenda mu maaso okukola oluguudo luno nga mbagamba nti abalukozesa mumanye nti ekitundu kyaggaddwa kubanga gwe ava mu bitundu ebye Mutundwe njagala okugamba nti bw'oba tokozesezza wano oyinza okuyita Nalukolongo oguka bulungi ate bw'obanga obaolyawo atoyitidde Nalukolongo oyinza okugenda n'oyitira ddala Nateete n'ogwa ku liri oluva mu bitundu eyo obaolyawo Flavia Luiga gye basibuka eyo n'ova e Kasenge n'okozesa ekitundu ky'oluguudo ekyo n'oyingira ekibuga awo bakuggusa butereevu ku bitaala by'e Nateete n'oba nga ate odda gy'olaga nga okozesezza ekitundu ekyo nga tokozesezza kino naye wano bakyagenda maaso n'okulabika nti bakolawo nga bwogenda maaso n'okulaba wano we waalinga kampuni eyakolanga rediyo wamala ojjukira ebyo biseera byo we waguliranga obulediyo obwo obwa Sembuule nga tukyasoma Sembuule yali etunda nnyo baatundanga ebintu bingi nnyo bulediyo obwa Sembuule n'ebiringa ebyo Fedi yali mu myaka nga 22 mu kiseera ekyo kusinziira obaolyawo ku lipooti gye mpulira mu matu gange yali myaka nga 22 Sembuule we yayitimukira ennyo naye kakati ebizimbe biri mu mmese endowooza ze zitambuliramu naye nga byebyo ensi bwetyo naye nga oluguudo luno nga bwe mululaba abannanga bali mu studio n'abagenda mu maaso n'otulaba lugenda mu maaso n'okulabika nti lukolebwa luluddewo olumalidde ddala akaseera kumpi luyingidde omwaka nga terukozesebwa basooka kuluggala kati baguddeko ekitundu naye nga ate omulimu gw'okulukola bwe gutyo bwe gutambula kakati gwe lukozesa kubanga maaso awo ate kajjaamu keeyongeramuko olina kubeera bubeezi mwegendereza nagobeera bupande buno nga bwogenda maaso n'okubulaba ate gwe atalina mipiira mu kiseera kino ng'enkuba etonnya wabeera waseerera naddala enkuba bw'eba etonnye naye nga projekiti ey'okulukola bweti bwegenda mu maaso lukugenda ne lukuggusiza ddala eri mu bitundu ebyewankulukuku n'okweyongerayo ffe katukome wano kasita tubalazeeko ate projekiti eno nga bweyimiridde etandise okulabika nti obaolyawo egenda maaso n'okukolebwa naye ekisinga obukulu balugudde kubanga gye buvuddeko katono lubadde luggala okumala emyezi kumpi nga 8 nga terukozesebwa embeera bweti bweyimiridde Fedi Nabwire ne Wamala Muhammad kambaddiza omuzindaalo eno bwe wati bwefaanana ntambula y'ebidduka mu bitundu ebyo
Sembule baali basajja babiri, omu bamuyitanga Sembuya ate omulala nga muyita Buule, ne bagatta amannya ne bakolamu Sembule. Buule. Sembule. Buule ne Sembuya. Kakati ne bakolamu kampuni eyo gye bayitanga Sembule egenda maaso kola radio ne TV ez'enjawulo ezayitibwanga Sembule. Era abo bayitangawo wa Sembule. Sembule awo ng'okkirira wansi awo nalukolo ng'awo ng'okka wansi we wali gundi eyo nga mukulu bw'agamba eyinza obbago wali tonnaba kubanga